Kwano gwange Kim Jong Un naddamu n'akwata ku manduse ya nuclear weapon yonna nti agenda kubanga agesa nuclear weapon agambye Joe Biden tugenda kubanga tulalinga amawanga gonna munnange mu dunia yonna bateekeddwa okubanga batukiririza mbabeere emabega waffe olugu bayita North Korea tugenda kubanga tumusunsula North Korea tugenda kutandika okubanga tumukolako emikolo ebyabyogedde Joe Biden kitebe ky'amagye aggwanga lya America Pentagon abalabula North Korea abamugamba nti ebisigadde fujjo kola naye twagaloddemu ogezeeko kwata ku manduse ya nuclear tugenda kubobonga omuntu ogujja kijjamu enjawulo Kim Jong Un tanaba kubanga bw'atyo ayanukula wabula bamutegeera obulungi ayinza obutavaayo kwanukula mu bigambo eri abakulembeze b'eggwanga eri America emirundi egisinga obungi awatera kwanukula na waaka n'atakunyega ne wayitawo nnaku 3 n'abalula abalula mu ngeri y'esoomuuza mu ngeri y'okubuuza nti kati ogenda kukola kiki ekyo tukikanyuze bbaako kyokola tukulage embeera bwe tusobola okubanga tugisanyalaza ebirala bingi nja kutwala mu South Africa ba Gupta family bakwatiddwa be basajja jjukira bayindi bakolagananga nnyo n'obukulembeze obwa Yakobu Zuma bamuvunaana bana basigadde basigalanga kugamba bakyali awo baleereeta mu duniya South Africa bagiddukanga bategedde babagulako emisango ne bagende Dubai kakati government mbwakabako obwe Dubai emaliriza ekyokubanga bwekyo mukwano gwange bakutte so oluvannyuma lw'okubanywa government yasilira maposa batubulidde mu ggwanga lya South Africa abagezaako kubanga kati bawuliziganya n'abe Dubai balabe bano tubafunye tutya basajja bagagga ovanga ku nagagga n'atuuka okubanga yabulira president ekyokukola bw'amugamba nti oyo tomuwa kifo ekyo cabinet minister togimuwa muteke wali ajja tubonyabonya ajja tutawanya akati n'ebirala bingi ojjagezaako okubanga mukwano obitegeera agobeera bubezi ne nannyini waake ensonga zonna ogenda kubanga bwotyo munywanyi wange ozitegeera ebyedde akati nno katutambule ndooza kutambule okwongera otegeera edduniya eno nga bwekedde kale mikwano gyange abali ku Coast TV nyongedde okubanga mikwano gyange mbasiima ebya ddala mwebale nnyo mwebalire ddala ndowooza mukkirize katulumbe mukkirize tulumbe katubeere nga tuddayoko okulaba weebali nnyo mukwano weebalire ddala gwakyalinanga amakya g'olunaku olwaleero ggwanga lyattu Uganda twetaaga okubanga tuweko mukwano gwange mbisenge by'amakolero g'ebyobufuzi bisenge by'amakolero g'ebyobufuzi ggwanga lya Uganda embeera nga bwekedde olwaleero saagadde mwerebire mikwano gyange tugenda kubanga lwakiri tulindiridde omukulembeze eggwanga lya Uganda ndowooza nandibadde nkuwa n'omukisa ntuukeko gy'oli eyo sooka ombulire kikyosuubira mu mukulembeze ng'ayogerako eri eggwanga agenfuna galaga ssaawa zigenda kubeera 8 ez'omusana gw'olunaku olwaleero bw'atyo kabwejjungira kaguta Museveni Yoweri ng'eyeyambisa munnange obuyinza obumwe bwa ssemateeka bwa Uganda ateekeddwa okubanga atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe nti buli mwaka nga gumaze okubanga gwetoolodde omwaka ogw'ekisanja abalina okubanga bw'atyajja atubuulire nti twakukwasa ekisanja omulundi omulala mu kisanja kino omwaka oguwedde tuwa accountability kubanga tubaddemu n'ebintu bingi mwatusuubiza bingi mukoze bikibiruwa ebibalemye bwe kibanga byabalema luli kati bibalemye mwina nteekateeka kyegenda okubanga egira nduga nti katuukirize omulala gire oba mugenda nlemerawo nkogedde bwogezi ng'atagenderedde so nti omukulembeze bw'ati abalina okubanga ajja atuwa accountability y'omwaka gutambudde gutya ate gwe tugenda okuyingiriramu gugenda kubanga n'ogutambula gutya wabula kyolina okutegeera this time twolekedde kololo kubanga ajjukira nti amateeka agawa omukisa speaker wa parliament y'eggwanga speaker alina obuyinza parliament gituusa wonna waba ayagadde ne bw'asimba n'agamba tugende tugituusawo mu kibangirizi kya Power of Africa Radio munnange tewaba buzibu kasitaba n'ensonga abakanga bajjanga batuulaawo kale nno leero bwatono speaker asimye n'agamba ababaka ffenna tugenda kwolekera kololo eyo muzeeyi Museveni gy'agenda okubanga ayogerako eri eggwanga agenfuna galaga waliwo ababaka bapinze bagamba ekolero tetujja kugenda kipya kyenyo kyagenda okutugamba bya bulijjo ebyokwogerako eri eggwanga tulabanga byafuuka bya bulijjo kufuna bufunyika kisa kaddamu okulabikako eri mu maaso g'abannayuganda abasajja gamba nga bassemugibu Bulayimu Nganda yatugambye talina budde bwa Museveni nendoze Museveni bw'aba gyali eyo awabaawo abantu balowoozako nakasajjako keesiga ki gwe tasemugibu Bulayimu Nganda agambye sirina budde bwakumala nti ndi kololo mpuliriza bigambo bya Museveni kubanga ebigambo bya Museveni bye bimu
byasuubiza ne byayogera byonna tewaba nkyukakyuka nga bwe yabyogera mu kusooka wali byogera hatta ng'amaze okubanga bw'ati akoze atya kakati yagambye siina budde Ssemujju badde ngoberera ebigambo wana agambye nti I'm not going to be at Kololo sigenda kubeera yeeyo ewa Museveni ye Kololo leader of opposition in parliament ajja kuba abannyonnyola lwaki fe abamu tetujja kubaayo Kololo mu state of the nation address ya mwami Museveni agambye tulowooza nti Mr. Museveni agenda kwogera ebintu byebimu. He has said repeatedly byazenga atugamba teri kipya ebya Ssemujju si byange. Ssemujju n'agamba nti bw'otunuulira olunaku olwefu okuwa Museveni omukisa tubeerenga mu maaso ge buli kaseera okuwuliriza by'agamba naye nga ne byayogera bw'atuuka okwogera ku ddembe ly'obuntu n'atusuubiza ensi n'eggulu nga bw'agenda okukola ku abo abalirinyirira tugenda tutya naddala mu maaso ge tuwulirize ebigambo bye okujjako kubanga tulidde olukwe mu basajja nga Seegirinya Muhammad mu basajja nga Alan Sewanyana myezi 8 egiri 8 esoboleki 7 8 ejiwezo egiri kyekyo nti abasajja myezi 8 bamaze okubanga jjo bagikonkomalidde mu kkomera naye nga tewali misango gitegereka giryawo ne bwe giba gitegerekese omukisa tebannaba kubanga gubaweebwa okulabanga bo batyo nno abafuna beyiro okufulumayo. Agambye nti I've spent a couple of years without attending the budget speech and the state of the nation address. Maze ebbanga ery'emyaka nga giyo nga nze sibivaamu simala budde bwange. I don't want Mr. Museveni to turn me into his audience. Lwaki saagala kuwa mukisa kaguta Museveni Yoweri nange okuddabangako gamba omu kuba muwadde amatu gaabwe. Everything I choose to do in life must be of value. Buli kintu kyensala omubulamu bwange okubanga nkola kiteekeddwa okubanga kirina omugaso amakulu mangi. Kakati ye bw'atyo munnanga bipinzi tagenda kubeerayo. Kakati ono olwabitegedde nti Museveni agenda kwogerako eri eggwanga n'agamba nti the ghetto gladiator nze nina okusooka okwogerako eri eggwanga kyali bange Mwami Kyagulanyi yagambye nti ngenda kukola state of the nation address ku ssaawa 4 ez'okumakya. Kati Museveni ajja ku ssaawa 8 ng'abantu bawulira mawulu n'okubya abantu kibooko ggwe bisa abantu kibooko ggwe ku mbuto nze nkubuulira. Yagambye nti ye yagenda osooka okukola ki kubanga baakamusomedde balubongo ya nanga nti kino kiri mu ssemateeka wa ggwanga. Si Museveni nti yasiima nti akati ndowooza ngenda kuza omwezi 7 ndowooza njogereko eri eggwanga. Kikakata mu ssemateeka w'eggwanga mwekiri nti head of state ateekeddwa okubanga ajja n'ayogerako eri eggwanga atubuulire oguyise ne guno omwaka gwe tutandika. Alina olwekifo olwokuba tukukiririzaamu nga you are the head of state gwe president gwe twalonda yadde baagaana okukulayiza n'okulangirira naye kati naawe olina okwogerako eri eggwanga. Abantu bo bazzeemu amaanyi tyawa president kitegedde bulungi naye n'agamba nange essaawa 4 ngenda kwogerako eri eggwanga. Nange Uganda awe tuli wetuli nkwagadde nnyo gwe akyatambudde nange dakiika 19 zaawukanye mukwano ku ssaawa zino 4 ez'amakya ag'olunaku olwaleero mu ngeri enjawulo olw'okuba nti ebisoomooza mu ggwanga Uganda bingi ebisoomooza mu Uganda bingi. Sente eringa enaabuuse bw'ogigeraageranya ku dola bw'efaanana. Emiwendo gy'ebintu gikyekanamye amafuta geego tugenda tumanyira embeera embi waliwo omanyira embeera embi neefuuka nnomo. Twali wano mu kirwadde ekyalumima mawuggwe kafyu n'afuuka kafyu lockdown ne bagamba tulina okumanyira dde nnyo nnomo nti kati bwe bulamu obwa bulijjo mu bumanyire bwebwo. Kakati n'obulamu obw'obwavu n'obutaba nazikutambuza mu takisi wabula n'okanyoma obunyomi kitandise okufuuka nnyo nnomo. Bannayuganda bangi buli omu alina kyasuubirwa mu nsi. Weebale nnyo weebalire ddala gwe wenna mukwano akyatambudde nange mu birufuura ogamba otya munnange mwebale nnyo mikwano gyaffe abatugoberera. Salina sifu yangu gy'oyamba abantu babali ku Facebook eddoboozi tebalifuna bulungi weetaaga okubanga obayamba bali awo bandabako bulabi naye eddoboozi oba walikoze eki waliriddemu ebinyeebwa naye ate bano baba tulaba ku Cows TV ku YouTube ate bo balikiriya bo balikiriya omwana yengini yakikwata mu side ye naye bano abasalina sifu salina sifu abantu obafudde baweewe jangu bakyusa obufu obatereeze ennyabula
mugira mudda ku YouTube nga naye bwajja Ukraine kiriza mukwano tumale okulaba engeri gye bukeddemuuko amakya g'olunaku olwaleero mu ddwaniro bw'otuuka munda mu ggwanga erya Ukraine gwenda mukwano atugoberera amakya g'olunaku olwaleero n'okkiriza nti ebyaddala ebintu bikyuka nnyo buli lunaku oluba lugenze mu maaso n'okuba nga luyingiddewo lujja n'ebipya lujja n'ebirala obulamu bukyuka nnyo abasirikale b'eggwanga erimanyiddwa nga Ukraine gye butuukidde ku ddakiika eno bangi nga bagezzaako okwagala okuba nga munnange badduka olutabaalo and indeed okusinziira ku mawulire ge tufuna munnange amakya g'olunaku olwaleero waliwo abasirikale ab'eggwanga erya Ukraine baba basobodde okuba nga batawanyise banyuse ne bagamba nti bannange nedda ekimala katufune we tuyita amawulire gagamba gati anjagala ogoberera kye bayita waaka okusinziira ku musajja mukulu amanyiddwa nga Major General Igor Konashenkov amawulire gatuwa ku makya ag'olunaku olwaleero Igor Konashenkov teweerabira nti yayogerera Ministry of Defense ey'eggwanga erya Russia mu ngeri yemu yayogerera amagye g'eggwanga lya Ukraine agali mu special military operation nakati ekyakwajja amunda mu ggwanga erya Ukraine kaakati no munnange yatubidde ku kyama n'atubuuliranga n'amagye g'eggwanga erya Russia gabadde n'omukisa nga gasobola okuba nti weegatyo gatirimbula abasirikale ba Ukraine naye abasajja abagambye nti mubaleke abaana bataase obulamu bwabwe tekikwewuunyisa okulaba nti basirikale b'eggwanga lya Russia batunuulira obutunuulizi amagye ga Ukraine nga gadduka ne babatowa oda nti temugezaako okubako n'omubaleke abaana bataase obulamu bwabwe naye gw'olowooza babadde badduka ki abasirikale ba Ukraine ekibuuzo ekikulu olowooza babadde badduka ki ono mu Russia okutuuka okugamba nti mubaleke bagende bataasa bulamu bwabwe kubanga kyandibadde kiraga nti mu kutaasa obulamu bwabwe waliwo abayigga yandibadde mu Russia kati nga n'olwekyo bwe kibanga omu Russia alengedde gwayigga yandibadde akozesa omukisa ogwo n'agamba kaasobole okubanga bw'ati amugjawo naye amagye ga Russia gagambye muleke abaana bagende byazze bitya eyabadde ayigga abasirikale b'eggwanga lya Ukraine gabadde magye ga Ukraine oba ontegedde kigambo kinene era weetaaga okubanga bw'otyo mukwano ogoberera bulungi waaka osobole okubanga otegeera kati ekiri munda mu ggwanga lya Ukraine kino kijja kuyamba okwongera okubanga bw'otyo olowooza n'okufumiitiriza ku nsonga gavumenti ya Germany kye baatugambyeko olunaku olwajjo balina ekitongole kya BND ekyo kye kitongole ekikese ky'eggwanga lya Germany abaatubuliddeko olunaku olwajjo nti okusinziira ku kye balaba 1 Russia egenda kuwamba ebitundu ebyobuvanjuba n'amaserengeta mu kaseera mpawekaaga namba 2 amagye ga Ukraine mulaalo gye gabadde nayo mu kutondawo resistance egenda kukendeera nnyo akati kankubuulira ekizze abasirikale b'eggwanga erya Ukraine baatonzeewo embeera ku magye g'eggwanga lya Ukraine era amagye ga Ukraine agamu ne gatuuka n'okusula wansi ebikula ne badduka emisinde abamu ne bayiika mu nnyanja mu kuyiika mu nnyanja si kufiiramu wabula basobole okubanga bawuga basomoke abo abayingidde munnange amazzi gano teyabadde ennyanja gwabadde mugga abayingidde mu mugga guno ne batandika okuba eddubi bagende bebo omusajja Igor Konashenkov wa Russia bakugamba babatunuulidde ekyamazima nga bambi baagala kutaasa bulamu bwabwe omurasha nga tasobola kubanga ate naye bw'ati afuuka sitaani gye bali okugamba nti abatunuzeemu emitutu n'abagamba nti ayabaasi mugende ebyo nno byazze bitya amawulire okuvaako munda mu ggwanga lino kati erya Ukraine ebyama bingi byotojja kubaana gawulira ku CNN byotojja kuwulira ku BBC Lwaki nti giri mikutu ate nga tuli mu kaseera ka propaganda w'entalo buli kyonna kye balina okuyisizaako kiba mu interest eyaabwe bonga bo kiri mu interest ya America interest ya Bungereza interest y'eggwanga erimanyiddwa nga erya Ukraine era tebajja kuwa amawulire agalaga nti abamu ku basirikale b'eggwanga lya Ukraine batandise okubanga badduka olutalo ekyo tebajja kubanga bakiri kakati kankubuulire abasajja ab'eggye lya Ukraine baatuuka sabbiiti 3 emabega ne batondawo be baayita abasirikale abaziyiza okitegedde abaziyiza kugamba okiva mu kigambo okuziyiza gwe ayagala okubanga odduka olutalo kino nga kigoberedde enfunda mpitirivu bw'obawulidde nga abasirikale ba Ukraine batandise okudduka ku front line abaana badduka bagenda naye nga naawe tosobola kubanenya kubanga emmundu bakugamba tebazirina amasasi gabaweddeko omusajja eyagenda ne magazine 7 atuuka okulaba nga asigaza magazine emu n'ategeeza afande n'amugamba mukama waffe akamanda ekyamazima nsigaza magazine emu twetaaga amasasi kamanda n'asukuma ujumbe kwa wakubwa abali eri waggulu mu kibuga ekimanyiddwa nga Kiev abagamba nti bannange twetaaga musada reinforcement tujwetaaga eyabulwanyisaako n'ebyuma ne kibatwalira sabbiiti 2 ddala magazine wakati mu lutalo gy'osigazza egenda kutambuza ki mu sabbiiti 2 kati abasirikale bamaliriza
ng'emundu agina naye nga kiwuwungule nga tekigenda kumugasa mu kaseera k'okusoomoozebwa kati be basirikale be twogerako munnanga amakya g'olunaku olwaleero abamaliriza nga bagamba olutabalo tuwutawanyise tudduse tulina kyakkola ne batuuka n'okwekolamu omulimu ne bakola vidiyo nga bagisindikira Zelensky ne bamugamba mukama waffe Dear Mr. President kuno si kunyoma yadde okulya mu nsi yaffe olukwe y'eggwanga erya Ukraine wabula naffe tulina okutaasa obulamu bwaffe tosobola kututuma ku lubimbi tulime nga n'enkumbi togituwadde bw'etuusa okuwanguka n'enkusawo lwakiri ennyondo nsobole okuginyweza n'oginnima oyagala nkole ntya kati abasirikale bano nga tudda ku story yaffe abatandise okubanga badduka olutabaalo bo bamercenaries bangi bafulumya eggwanga bazzeeyo nga balaba nti be bajja okulwanirirako bafaanana nga abatalina waaka batuzzabuza mabega batufudde naffe baweewe omuntu koogende gw'ate n'obabuulira nti bannange tokkirizanga mulwanyi yenna ali ku front line kutuuka kiseera n'abeera nga anakosa vifa bw'abanga yeetaaga ebikola ekyamazima tomuwa kakisa konna kukugamba nti ate emmundu yekyanze ng'ate tomuwadde yakubire kukugamba nti amasasi gampeddeko nga tosindise box z'amasasi okulaba nti omusirikale oyo asigala akwajja emirimu gye kaakati bo bamasira ne bafuluma abajjanga ba volunteer fighters ne bafuluma kati abasirikale bammwe n'abasirikale ba Ukraine nabo ne batandika okubanga badduka amawulire gagamba tawuni abagita Vyatalgorski kyekitundu kino munda mu ggwanga erya Ukraine ojja kisanga mu mambuka g'obuvanjuba si wala nnyo ng'ovudde mu kitundu kino ekya Severodonetsk wabula ng'otandise okwolekera ekitundu ekimanyiddwa nga ekyekalikivu wajja okusanga mukwano gwange ekitundu ekyo kati batugamba gavumenti y'eggwanga erya Ukraine bw'emala okulaba nga abasirikale bayo bangi batandise okudduka olutabaalo neetondawo kye bayita barrier troops gennayise amajja amaziiza in fact bagita discipline keeping unity eyo nojjukira nti liba ttabi oba kiba kibinja ky'amajja aga Ukraine naye nga tekibaddeewo mukitonzewo olw'obwetaavu nti abasirikale batandise okudduka olutabaalo bagenda balagawa kati ne batondawo eno discipline keeping unity nga kyekibinja ekigenda okuzza empisa mu magye odduka otya olutabaalo olagawa kakati wakati mugezaako okubanga badduka olutabaalo gavumenti enkugambye oba amajja g'eggwanga lya Ukraine ne galyoka gatondawo discipline keeping unity eno yerimu b'amagye ab'eggwanga lya Ukraine abakakasa nga tewali musirikale yenna adduka olutabaalo embeera kebenga ebizze etya kakibeerenga ebyokulwanyisa bituweddeko bitya kamubeerenga muli abannammwe battiddwa batya mmwe temulina kudduka musigaleewo tutondewo ejjiji eri omusajja Omurusiya tutondewo resistance nga Russia tesobola kumala gagezaako okubanga penetrating defenses zaffe kati nno ejje eryo lye twogerako lye baatondawo lirina okuziyiza amagye ga Ukraine obutadduka lyeryo ejje mukwano gwange gwatugoberera erya bano lye badduse kyenkugambye nti Omurusya bwe yalengedde abasirikale abadduka n'ategeera badduka ate ku magye ga Ukraine Omurusya n'abagamba nti mubaleke bagende temubakuba abo boolabanga basimatudde ku basirikale b'eggwanga lya Ukraine kitegeeza nabo embeera ebayinza obuzito kakati bagezaako okubanga badduka olutabaalo mbaleke abaana bagende Igor Konashenkov kati atubuulira embeera nga bwe yazze batugamba Ukrainian barrier troops ge magye gano ag'eggwanga erya Ukraine bwe gategedde nga bano abasirikale badde bagezaako okuzingiza okulaba nga tebadduka lutabaalo bwe batuusa abasirikale bano abamu okubanga baescapinga emmundu abamu bazirese wali bazirese lwaki temuli masasi kati egenda kugasa ki okumenyera obwereere oyagala kuyingira ddubyo okuba eddubyo osobole okusomoka ate nga wemenya n'emmundu omutaliimu yadde esasi kati emmundu abasirikale ba Ukraine bazitadde wali nga bakitegedde nti bali baatuzingizza abamagye ga Ukraine be baatuuma discipline keeping unity tebajja tuganya kubanga tudduka bazitadde awo ne bakuba eddubi kati mu kuba eddubi mu kiseera kino baagala basobole okubanga basomoka eri discipline keeping unity amagye ga Ukraine ne gakimanya nti waliwo abasirikale abadduse amagye aga Ukraine kye gakoze ne galyoka ga blowing up olutindo balukubye olubadde lugezaako okubanga lukujja mu ttawuni emanyiddwa nga Vyostogorski okutwala mu mambuka kati ne balukuba nga bakimanye nti bano abasirikale bwe baagala okuyitira gw'okimanyi abasirikale ba Ukraine ne bakuba olutindo nabo olubagasa baziyiza abasirikale ba Ukraine obutadduka odduka olagawa kyekikuddusa mu zzaaliro oyingidde leeba mbw'ate odduka mbuze ebisa binnuma nnyo sijja bizaalayo ofuluma osaaga n'okusaaga kaakati amagye ag'eggwanga lya Ukraine gabagamba pulizi mwakuba ekirayiro okudifendinga eggwanga mulagawa
bwe bategedde nti badduse wallahi ne bakuba olutindo era luyiseemu kulemesa amagye gano butafuna bwe bayitira kudduka. Abasirikale ne bagamba why bwe kibanga kyekyo ne balyoka beeyiwa mu mazzi ne batandika okuba eddubi olwo bali ku mugga eri mukwano gwaffe atugoberera ne bagamba katukube eddubi tusobole okubanga tusomoka. Era kati musajja mukulu Igor Konashenkov agamba nti mugoberera ensonga eno bana abasirikale ba Ukraine bambi remnants of the battalions of the 95th Airborne Assault Brigade ne 81st Separate Airborne Brigade bebabadde trapped mu town eno naye nga amagye gali agakwasisa empisa agatabakiriza kutoloka nga gabakuumiddeawo temulina gye mulaga mudde ku lutabaalo oba kale si kyo mubeerawo mulinda amasasi gajje mundu zijja abaana ne bagamba tetujja kubeerawo. Era oluvannyuma lwa bino byonna okusinziira ku musajja mukulu bw'ati atubuliddeko Nashenkov abaana ne badduse cut off from the main forces and supply lines due to the destruction of the bridge nga bamaze okukitegeera tewali gye tugenda kuddukira abasajja olutuno bamaze okubanga balukubye. The troops abandoned the military equipment and their weaponry. Bamalirizanga buli kimu ekikwatagana n'amagye ga Ukraine bakitadde ebbali abamu uniform zibadde zigenda bamenya ne bagiteeka ebbali n'asigala mu ka t-shirt akabadde munda emmundu n'asuula wali and scattered along the bank of the Sovolsky Donetsk River. Ne bajja ku lubalama olw'omugoogo ne beeteekateeka okubanga munnange bayingira eriyodi ekijja kijje lwakiri banaafiira mu mazzi. Atugamba up to 80 Ukrainian servicemen crossed the river by swimming. Russian soldiers have knowingly not opened fire on them. Abasirikale nga 8 ab'eggwanga lya Ukraine be basobodde okutoloka mu ntoloka eyo be bakubye eddubi ne bagamba katusomoke tugende tetugenda kumalako na mbeera eno. Era kugamba nti amagye gaffe ag'eggwanga lya Russia bino byonna gabadde gabirengera era ne gatunuulira abasirikale bano bambi aba Ukraine abagenze ku mazzi beeteeketeeka okuba eddubi okusomoka naye tebasasidde masasi gonna eri amagye gano ag'eggwanga erya Ukraine. Kati embeera bwetyo bweri nti ekiri munda mu magye ag'eggwanga lya Ukraine embeera tugambye nti si nnyangu. Embeera si nnyangu era kati Russia eyisizza nate amagezi geesindikidde abasirikale bano ab'eggwanga lya Ukraine ne bagamba it was the right thing to do and save their lives instead of defending the useless Kiev regime. Kyebakoze abo era ensonga lwaki twagadde kubakuba masasi kyebakoze kye kibadde ekyobuvunaanyizibwa kutaasa bulamu bwabwe mu kifo ky'okudda ogamba nti nnwanirira gavumenti we call on all military personnel and members of the territorial defense units of Ukraine. Twagala okubasaba mwenna abasirikale ab'eggwanga erya Ukraine mwenna amagye agakyakuuma Zelensky bannange yonna gye muli follow this example and stop thoughtless resistance in order to save your lives. Mwenna mugoberere bali kye bakoze kyekigenda obbayamba nammwe okukuuma n'okutaasa obulamu bwammwe mubeere nga temutibwa. Kati embeera bwetu bwekyafaanana tuli mu lutabaalo ddwaniro ggwanga limanyiddwa nga Ukraine omurasha lyalumba. Bino nno mukwano gwange gwe abigoberera jjukira bijjira mu kaseera nga Ukraine ekyali mu kwesunga egamba Abamerika baatusuubiza Bungereza yatusuubiza yadde baatusuubiza tebinnaba kubanga bituuka okubasuubiza emmundu ennene ezikubewala ze himaaru nazigambye ze high mobility. Abasajja nga balinze mukwano gwange emmundu esobola okubanga zikanyigwa kilometers nga 8 balowooza zino zigenda bayamba okukyusa akazannyo k'olutalo mu Ukraine. Nite binnatuuka Amerika yasuubiza sabbiiti eri Biden n'assaako ekinkumu Zelensky n'asuubira nti mu nnaku 3 binaaba bituuse tebinnaba n'okubipaakinga tebannaba bakyali mu discussion naye Ukraine n'asobola obikozesa oba tusooke tumala obatulayiningayo okumala omwezi mulamba biryoke bigende ng'ate omurasha awuttola. Omungereza yagambye naffe tugenda bibawa eby'omutawaana naye tugenda kusooka kutandika batendeka ku nkomerero y'omwezi guno training etandika ku nkomerero y'omwezi guno ogw'omukaaga biryoke bigende ndowooza mwezi eyo manga gwakumeka gwa 8 kubanga training naye yinza okutwala kumpi mwezi mulamba. Kati embeera lwakiri mu ddwaniro bwetu bwekyali katumale okubanga tusenkamu katono nnyo tuveeko wano ngenda kubanga nkuma omukwano gwange n'ebirala bingi okyali ku mukutu ogw'ensonga ne nannyini waka katubeere nga mukwano gwange tudda webale ali ku Cows TV musaasire tubeere nga tukomawo katono nnyo ddala. Webale nnyo mukwano gwange webalire ddala gwakyali nange nate amakyago olunaku olwaleero
katulumbe eggwanga lya Ukraine atumala okubanga tulaba ensonga bwe zikyatambuddemu okwebukeredde olwaleero akadde eno katambula naye tekitugaana ffe genda mu bisenge by'amakolero ga waaka ani aluleeta nga nannyini waaka wendi munnange abasajja aba European Union abavuddeyo ne bagamba nti bannange tetugaana tuli ku lutalo naye bweraliikiribwa babufunye luddawa emmere egenda bafuukira ekizibu era kati olwaleero European Union teboogedde ku kya lutalo boogedde ku kya mmere bagambye Russia tukoze bubi nnyo omurasha bagamba asesebodde naddala munnange grain terminals kakati bagamba omusajja azikubye era kati bagamba nti Russia ayagala kufuula mmere ayagala gifuula kyakulwanyisa nti atuuka okubanga anyigiriza Ukraine n'amawanga agalina Ukraine ng'abanyigiriza ku mmere gwate bannansi b'eggwanga lya Ukraine kasaba n'abulwa munnange ekyokulya ate kye kiba kirina okubanga kiddako tulaba European Union egambye we have to condemn a Russian missile strike on a Ukrainian grain terminal abasajja ekituufu baakubye ekitundu ekya Mykolaiv era eno batugamba kino kigenda contributing to the global food crisis emmere empitirivu nagamba nti mpitirivu nnyo tani ne tani ez'emmere ziri ku myalo egy'enjawulo ziri okwo olutalo bwe lwatandika tewaddawo kubaawo kyombo kyonna ekisimbulawo ekigere kati emmere n'ebeeraawo endala eri mu masitoowa erinda mukisa gwa kutandika kufulumizibwa batandika okugisomba nga bagireeta omurasha yaggala kyaggwa dda n'agamba ekyo kimala kati emmere esobola okubanga efuluma eggwanga lya Ukraine yeyo Russia tegyetwala ewaayo indeed Russia batugamba yakasomba tani ez'emmere ezisoba emitwalo 9 oba kye bayita tani 9 tani emitwalo 9 nga mmere bagisumba kugijja muda mu ggwanga lya Ukraine ne bagitwala mawanga ageebunaayira era emmere lugogoma emu kwezi zaatutte emmere yatuuse dda ku mwalo gw'ettalituusi guli ku ggwanga lya Syria nga bagamba Russia yagala kubanga egiyisizaawo etandika ogibunyisa amawanga ag'enjawulo wiiki ewedde twagenda ogimaliriza nga batugamba nti ssemazinga wa Africa Russia yabadde yagala kugifuula kasitoma nti tuyina emmere please ani ayina tuyina emmere eyalayisi wano naye nga bagibbye bubbi mu lutabaalo bagibbye bubbi nayo kati bagirabanga wobute amanje bayita omunyago bagirabanga munyago bibaawo mu ntalo kati omurasha bwatyo bwakikola olunaku olwaleero era tebakomye ku ekyo batugamba nti Russia ng'ovudde ku ekyo jjukira nti olunaku olw'enkya ku lwokusatu ate lweteeseteese ekyombo ekyazze ku lunaku lwabadde lwa 6 baasimbudde ekyombo ku lw'omukaaga ne kijja e Mariupol ekigenda okutwala ebyuma ebirala byuma bya muwendo byuma bigula buwanana nabyo kati basomba batwala era bino byonna gavumenti ye Kiev ebiyita bubbi obwenkunala nga bagamba nti Russia takomye ku kyakubanga bwatyo ayonoona eggwanga wabula agasseeko n'okubanga ayoleka obubbi munnange obw'ekika ekyawaggulu ebyo byonna bibadde bikyaliwo ebikyeriguwe na mukwano gwaffe atugoberera ne tukkirira mu maserengeta ag'eggwanga lya Ukraine gy'osanga omwalo ogumanyiddwa nga ogwa Odessa n'agamba nti Odessa kibuga etisi a port city kino kibuga naye nga kiya mwalo ku mazzi agamanyiddwa nga Black Sea abasajja ab'eggwanga erya Rusiya mukwano gwange bakedde kubanga batimpula bakedde okubanga bagunda amakya ag'olunaku olwaleero era oluvannyuma lw'okubanga batimpudde batugamba akaseera kano gwatugoberera emizinga gisobodde okubanga mukwano gikuba ebifo bibadde bya mirundi 3 ebifo bino eby'emirundi 3 ku ddakiika eno ate bannaba kubanga batwawulirawo nti ebifo bya mirundi 3 naye bikubye eki tetunnaba kakasibwa bakubye eki bo abazimya moto batulaga bamaze okubanga batuuse ku scene okulaba nga bayinza okufaafagana n'embeera so ekitusinga okubanga kitunulirwa nnyo basoosowaza okutaasa obulamu bw'abantu ekyokubiri ambulance ekiziddusa 22 ku site ng'eno okutaasa obulamu bw'abo abayinza okubanga bakyali balwadde bwe kibanga eriyo abayinza okubanga bafudde nabo tubajjeyo munnange twebaza oyo akoze omulimu nti mwebala okwongera okutta omuwendo oguwezzeko ogw'abannansi bwe kibanga waliwo abafunye obuvune abo tubadduse mu malwaliro nabo munnange tusobola okubanga tutaasa obulamu bwabwe kati ekitundu kino eky'omwalo gwa Odessa nkugambye leero gye bukeeredde nga embeera lwakiri bwetyo yo bwekyageze mu maaso n'okubanga efaananamuko bw'otuuka mu gutundu ogw'e Mariupol eno batulaga nga amagye ag'eggwanga erya Russia gatandise okukola enteekateeka ezikwata emirambo nga gagiddiza amagye aga Ukraine naye bano betwogerawo kati abafu oba emirambo gino gye twogerako tebattiddwa iggwanga lya Russia kubanga gwe mu byentalo olowooza wabeerawo akadde nti nkutidde omuntu ojangu nkuwa omulambo gwe nkwebaza ki
yegwe kakati ddala mba nkukoledde kirungi ki nti baba nombase emirambo gigino ngikuleetedde bano Russia si yeebase wabula nakugamba nti amagye gano ag'eggwanga lya Ukraine we gaatuuka okunyigirizibwa ennyo ne bawanika abaali mu Azovstal steel plant okuwanika kwabwe baamala kulaba emirambo egyali giyitiridde nga bannaabwe bangi bafiiridde mu kyuma wansi tebalaba kyakubakolera tebalina ddagala likuuma mirambo gino nga tegijja kuvaamu kasu kugamba bagenda okulaba nga kibayitiriddeko n'abamu nga batandise okufuna endwadde naye nga ziva lwakyo kye baali bagezaako okunuusa era kwe kuvayo ne bagamba nti owaayi twayagadde okuba nga tuguguba twayagadde okukaluba emitima tulage abasajja abalasha omutima naye kino tekijja kubanga kigumiikirizika ne beewaayo ne bagenda kati Russia etandika okujja okunyaga ebyuma ebiri mu Azovstal basooka kubanga bakola check up ne bagamba musooke police mubeere nga kale mukuba saaki mukube saaki ekifo kino kyonna bagenda okuba saaki mwana wange mu basement gye batandika okubanga balaba emirambo gino nga gy'abasirikale bennyini ab'eggwanga lya Ukraine nga kiteeberezebwa bayinza okubanga baafuna ndwadde zaabwe ne bafiira eyo bayinza okubanga baafuna ebisago wakati mu lutalo ate nga tebafuna bujjanjabi ne bafiira eyo bayinza okubanga kyonna Mungu kwe yayisiza kale ne tukkiriza nti nno bwe batyo nno munnange bafa kati Russia gye basanga wabula waliwo abamu be basanga mu bifiriji ebiri wansi eyo mu Azovstal steel plant bifiriji bino tebabiteekayo lwa mirambo gino babiteekayo olw'ensonga ez'enjawulo nga omanyi factory weebeera n'agamba nti eno factory nnene Azovstal steel plant yesinga obunene ku ssemazinga wa Bulaaya abasovieti be bagizimba myaka eyo emabega ba Russia kakati batugamba nti emirambo egimu baali basobodde okugiteeka mu gafiriji agali eyo wansi ate olw'obungi bwajjaje mutejasobola kubanga gifiitingayo kati gye emirambo egyo Russia gyetandise okubanga ekwata negamba aba gavumenti y'eggwanga lya Ukraine please come over mujje tubakwase emmaali era emmaali bwetu kati ebakwasibwa si maali nti nsimbi wabula tuba twogera ku bannansi b'eggwanga lya Ukraine naddala abasirikale ab'eggwanga erya Ukraine abamalirizanga bati bafiiridde mu mbeera eno President Zelensky yakulembera eggwanga erya Ukraine ono omukulembeze eggwanga erimanyiddwa nga erya Ukraine azizaayo omuliro waliwo mikwano gyange batera okutambula nabo wali ku YouTube ku Chaos TV nabadde nabo wadde dda amawulire ku makya g'olunaku olwaleero nga wazzewo oluyombo wakati w'eggwanga lya Ukraine sako n'eggwanga lya Hungary ono neighbor wa Ukraine in fact Hungary mutwale nga bwolaba Uganda ne Rwanda nti Uganda bwolaba etudde we wali Ukraine kati ate bwolaba Rwanda we wali Hungary Hungary kituufu eri mu maserengeta ag'obugwanjuba bw'oba mu maserengeta g'obugwanjuba bwa Ukraine awo wali border ggwanga lya Hungary ne likkirira nga bw'olaba amaserengeta g'obugwanjuba obwa Uganda we wali Rwanda mu maserengeta awo kakati bano ab'eggwanga lya Ukraine bamaze ebbanga ddene nnyo nga bavuma Hungary ne batuuka n'ovuma omukulembeze wa Hungary gwe bayita Viktor Orban babadde bamuvumira ki Hungary oze yabalyako ki Hungary bwe yavayo n'egamba tetwagala kubeera involved mu lutalo therefore byonna bye mulowooza mu Abamerika Abangereza Abafalansa nti mugenda kweyambisa ettaka lyaffe muyiseewo emmundu ezigenda mu Ukraine haram Viktor Orban yagamba sijja kikkiriza yabigaana era ne bamugamba kale kondeminga Russia yagamba Viktor Orban tetwagala lutalo era tuvumirira entalo naye tetuli wano kuvumirira Russia kyekoze kubanga yemanyi ensonga lwaki ekikoze bagamba ab'eggwanga erimanyiddwa nga erya Hungary tetugenda ffe kuyamba ku Ukraine aye tetujja kuvumirira Russia tetwagala kuyingira mu nsonga zaabwe ate era temujja kweyambisa ttaka lyaffe kuyisizaako byakulwanyisa okuva ku olempalana neekula bano babadde n'okulonda ab'eggwanga lya Hungary babadde mu kampeni mwezi gwa kuna akalulu mwezi gwa kutaano nga gutandika naye gavumenti ya Zelensky neeyambisa abasajja Abangereza bakole olukwe okusuula Viktor Orban bannansi b'eggwanga erya Hungary babadde lave ly'omusajja ono nga bagamba owaayi omusajja yatukwatiridde tomunenya nakugamba Hungary ebitundu 80 ku buli 100 eyimiriddewo ku gaasi wa ggwanga lya Russia ebitundu 49 ku buli 100 bayimiriddewo ku mafuta ga ggwanga lya Russia kati omusajja akuyimirizaawo mu ndya n'ensula g'ogamba nti ovumirire bw'anaanyiga switch n'agamba please switch off olayi mugenda okusulanga mwenna nga kyenkana mutuuka n'okutulika kati owa Hungary abamwegendereza tamalaga kugamba ebyampalaniraako tasobola kukikola out of excitement nti buli omu avumirira naye kanvumirire buli omu ateeka nnati naye kanteeka ennati kati awo bwava zahama ey'amaanyi ddala ki ekiriwo olwaleero Zelensky azizzaayo omuliro aguzzaayo lwaki anti abakulembeze okuli minisita w'ensonga z'ebunayira owa Hungary wamu ne sipiika wa paalamenti y'eggwanga erya Hungary olunaku olwajjo baamuyiridde olunyata bagambye
nti bwe twetegereza musajja mukulu Zelensky alabika alina ekizibu ku mutwe yeetaaga okuyambibwako bamutwale mu basawo b'emitwe bamwekebejje balabe buzibu buva ludda wa asobole okuyambibwa. Lwaki bayogedde ebigambo bino nga beewuunya? Tosobola kubanga gwe oli mu bwetaavu oli mu bwejjere naye n'abaali bakuyambyeko n'otandika obbavuma olw'okuba mbu baludde okuwa obuyambi obulala. Abasajja bavuddeyo mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Hungary. Minisita ow'ensonga z'ebunayira Peter Sigiriyato asaako ne musajja mu bamuyita Lazitokova ye speaker wa parliament y'eggwanga erya Hungary. Bavuddeyo ne bagamba kyewuunyisa nti olunaku olwaleero amawanga nga Germany baali bayambye ku baana abo mu kaseera akazibu. Babayamba mu mwezi gwali gwa kuna ng'ennaku z'omwezi 23 ne babatwalira ku mmundu naye nga indeed batwala buhandi grenade ne babatwalira zino akwegamba bihelmet bino ebituyamba esasi obutakuba mutwe ne babatwalira ku bujaketi era kwegamba zi bulletproof jackets enjogerako zibayambeko bazitwala. Naye nga Ukraine yali egamba twagala tanka mutuletera bujaketi kisirani, twagala air defense system mutuletera buhandi grenade. Russia tugenda gikuba buhandi grenade. Gwobeera nga gwalwana ne Russia ogenda mulinda akusemberera okateka handi grenade bwayomba obwana bwe Ukraine. Kati omurasha n'atandika okwesikamu n'agamba mbala yashukuru nnas ashhadu an la ilaha illallah. Germany mukulembeze wa Germany yabyogera mu mpalabu ani mbala yashukuru kalila. Omuntu yenna ateebaza abantu tasobola nakwebaza Katonda. N'oyo ateebaza Katonda k'oba omukoledde wallahi n'ekinene tajja kukyebaza. Era bw'atyo omusajja mukulu Olaf Scholz n'asikamu ku bigere n'agamba owaayi bano abaana olaba tebeebazizzaako akatono azifu be baakakola azifu babadde batubanja azifu be bakatambuza paka mu Ukraine. Katulinnyemuuko ku kyawakati ne butandika ovuma oyo kisiraani yatusuubiza ensi n'eggulu bikimulemye okuleeta ali awo azunza bipale. Omujamani n'agamba naye bano abaana ddala tebatubanja. Ffe tumanyi we tuba bakubawa assistance yonna, ffe tumanyi eriwa gye tulina okubawa naye tebalinganga abatubanja. Kaakati bano ab'e Hungary ku bavudde ne bagamba I can't recall when a leader of a country in need of help would dare to speak out against anyone in a fashion like President Zelensky did. Situshirabanga nako omuntu yenna nga gwe muwejjere gwe mwetaavu miskin weetaaga bakujune n'otuuka okuvuma omuntu omugagga ovuma omugagga ku kyalo gye wandiddukidde mu kaseera kali kennyini ovuma otya omugagga ku kyalo akoze eki asobodde okubanga bw'ati akuguliddeyo ku binyeebwa naye kati oyomba musiru lwakitangulidde ennyama. Kati bano bakugamba ab'e Hungary omuntu afaananako kamala ebigambo bya kuva ono ye sipiika wa parliament ya Hungary agambye one should threaten enemies. Omuntu yenna omugezi olina kutiisatiisa na kufaafaagana na mulabewo. Not those you want to make your friends. So saba tebo yagala okukwana babeere babo. There is some kind of personal mental problem. Waliwo kikyamu ku mutwe gw'omuntu omu. I don't know what can be done about it. Simanyi kikyakukikolera. Oyo sipiika wa parliament ye Hungary agamba simanyi kikyakukikolera. Omuntu omu alina ekizibu ku mutwe bamutwale butabika basooke bamutwale mu basawo basakatusi wali eri emulago. Simanyi kyakumukolera. Kati bwe yagambye simanyi kyakumukolera ne zireta foreign minister w'eggwanga lya Hungary yono gwe nagambye gwe bayita Peter Sigiriyato naye n'avaayo n'agamba ekyomukolera weekiri tuyina kusaba abo balowooza nti be bakwano gwe bamuyambe era twagala okusaba world leaders abo abalowooza nti be balina okubanga kati bayamba Ukraine before kugiwa byakulwanyisa musooke muyamba omukulembeze waabwe mumufunire ekyokukola. Otherwise ajja tuuka okweyambulira mu kibuga Kiev olengere Zelensky ng'ali mu kapajama awuba okugulu nga bwavuma Russia mbuza ku kyalo ng'awuba okugulu mu kapajama. Kati bagati oyo kakati katugende ku sitoole Zelensky azizzaayo omuliro. Volodymyr akulembera ggwanga lya Ukraine abaddiza fire agambye nze simala gagwa nakyo ani govuma n'enkuleka kisiraani kugamba yongera kibi ku kibi ng'akwekweyo okwenkuba eri abasajja bamuga nebbuwa baaki eyandisirise kati akulaga ate ayongerako kibi ku kibi avumye.
avumye agambye buli tubeera ne neighbor ng'abasigadde bonna ba neighbors beewaddeyo kubanga lwakiri batubeererawo neighbor omu n'akulaga nti ye ajja kubanga akwatagana na enemewo nga si gwe mulundi ogusoose ne mu byafaayo neighbor nga yavanga ku mukago ogwo omutuufu n'atuuka okuba nga akolagana ne sitaani tekijja kutwewunyisa ku bakulembeze b'eggwanga lya Hungary. Abo we batune mu byafaayo bwe bazze nga batambula tebatambulira ku ludda lutuufu batambulira ku ludda lukyamu. Buvuma buvuma buli omu kikkakatako okunnyamba bw'otonyamba nga nkuvuma paka lwekinakuluma n'ogamba kale kankuleetera ettanga kakyovula bye olafu sikozi engeri gy'abumanyi buli kaseera abukuumira ku sepulingi ndeeta ennyonyi ne bulindayo omwezi oyo naye byatusuubiza bitikka ku nfudu enkeera nawaga nti kati ngenda baleetera ziri Leopold 2 tanka ze ngenda okuleeta ne bulindayo wikisi bbiri nga tezituuka ne buvuma nazzaako ekirala ngenda bawo kati air defense system abasuubiza okukkakanya ku bivumu naye nga naye akimanyi tagenda bitwala ate era ng'akimanyi eventually bugenda kumuvuma kati owa Hungary yayiyewo omubiri ku lw'amawanga ageetamiddwa obwana ati ffe tubayirewo omubiri tebujja tumanyira nnyo ate kukisussa nnyo ffe twabazaala sirani ffe twabagamba nti mwerijje ku musajja omunene embeera emaze okubabigira kati mutukaabirira mwagala ffena tubeere mu mpalaniraako tuganye Amerika ebayirewo omubiri ne Bungereza abalina bibabala kati Ssemazinga wa Bulaaya bw'atyo nno bw'atuuse abakulembeze abamu balaganga abakooyi basuubize batagenda kutuukirira era kino kitonzewo kati kugamba obutakkaanya munda mu bo ebyaddala abakulembeze mu Bulaaya bangi beetamiddwa Zelensky ne gavumenti ye tebawagira Russia nti ejjeewambe naye bagamba administration y'obwana obwo kati bwagala tufuula nti no kifuuse farava kitukakatako ffenna